okugeya kuno n'okulimba bibi nnyo mu kusiiba. Era Jabir radiyallahu anhu yagamba nti bw'obanga osiibye kakasa nnyo nti omumwa gwo gusiibye, olulimi lwo lusiibye, amatu go gasiibye. bw'obanga osiibye kakasa. Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu sahaba ganti bw'obanga osiibye kakasa nti omumwa gwo gusiibye, olulimi lwo lusiibye, ebiyungo byo bisiibye byonna, weewalanga nnyo, naga nti weewalanga nnyo okubeeranga ebiyungo byo byonna mu kusiiba bifaanana nga bw'obeera tosiibye. Wateekwa okubeerawo njawulo, kubanga olubuto lwo lulina enjawulo ng'osiibye n'atasiibye. Ate nakyo kiyungo kyagala okutegeeza. Kati nze nkuvulira kyagamba, nze ngamba bwene. Ku lwaki ekyogera bwati? Kubanga olubuto bw'oba osiibye ne bw'oba tosiibye birina difference, birina enjawulo. Bw'oba osiibye temubeera kantu, bw'oba osiibye lubeera lukuse. Agali ekitegeeza wateekwa okubeerawo enjawulo wakati w'olubuto lwo ng'osiibye ne bw'oba tosiibye. Ekitegeeza nti n'ebiyungo byo byonna olina okumakinga sure nti birina enjawulo. Oli alangane omusajja asiiba oyo. Kati abantu abasinga ffe tulina obuzibu okusiiba kwaffe bakutegeerera mu kunafuwa. Omusajja muleke asiibye tumulaye nabambi munafu. You get a point? Kagamba nga ffe tutegeera nti omuntu asiibye tasobola kulwa, nabyoga nti tokola kino, tekitegeeza nti oba tolina maanyi. Ate senga ebyo byali bwe bitu, entalo tezaali baddewo mulamanzaane. Entalo tezaali baddewo mulamanzaane. Nizo n'entalo z'Obusiraamu ezisinga zonna zaaliwo muki mulamanzaane.